kale wona osinzira byonna byokola ina General Bijirwa Moses mukulembeze wa Eastern Revolutionary Platform ERP General buza abantu abatulaba abalungi nate ndi musanyufu okomawo mu studio zaffe suti yeyo mukulembeze bwatyo bwabeera era 2025 ojja kuba ndalamu vokooli bigirwawo saati gobaddenga naye wensanga wali mukafoka tugenda kuzitoyamu kubanga twogera ku power twogera ku governance kakati tetuyinza kubanga tuli ba bulijjo obulamu Katonda akyabutuwadde ndeeta okulamusa okuva mu bitundu by'ebusoga gye tukolera emirimu gyaffe gy'ebyobufuzi ne mbagamba nti ebusoga beeyongedde okwagala Eastern Revolutionary Platform era ne baŋŋamba ekisooka nsigale nga nkyali muvumu nsigale ku mulamwa with the time tujja kuva ku eno level gye tuliko tugende ku level eddako so ndeeta okulamusa okuva mu Eastern okutwaliza awamu mweyo embeera njagala n'okulamusa abantu mwenna abali mu bitundu ebyenjawulo mu nsi yonna abagoberezi baffe mwebale nnyo n'abawagizi baffe mwebale nnyo mwebalire ddala bye mukola wadde otuguzeeko Friday tetwakusobola kufuna kakati no wiki ewedde twagimalako nga tulina ekisinde ekipya kakati ekisinde kino ate bebali ba All Alliance kasita kabuleta yagivaamu ndowooza oba ne bakikuloozinga ne batandika dda Democratic Alliance Mpuuga gwe bafrontingayo nga candidate nga omukulembeze waabwe era nga kuliko Mpuuga is our leader emikago gyetaagisa essaawa gino bwe giba gyetaagisa gyali badde gitya ekisooka omukago ogwo nagulabye nange ku TV proceedings zaabwe nazirabye nga zitambula ne message yaabwe nagiwulidde bakuyita naye niwe balimpise saaligenza olw'ensonga nina ensonga n'abateesiteesi Mpuuga ng'omuntu simulinaako nsonga era kyaliko kituufu naye ttiimu gyazanya nayo nina issues zange ng'omuntu nadde zisobola kwashetinga nabo basooke batambule nange bwe ntambula so mu kiseera kino alliances zeetaagisa era ye BCC yaffe ya Eastern Revolutionary Platform nti twalayinge ne ba actors abalala okuva mu regions ez'enjawulo but gwakola alliance oleese ki ku meeza oleese ki ozitowa kyenkana ki mu Eastern Revolutionary Platform twaproposinga nti buli region kebeere commanded naye era Buganda twagikutulamu twagamba nti Mpuuga ne tiimu emukkirizaamu ke commandinge Greater Masaka ekyo kiri mu buwandiike ow'ekitiibwa Kyagulanyi ka commandinge Buganda awasigadde wonna Buganda yonna bw'ogigatta ekola ababaka 104 nga tulowooza ezo tiimu ebbiri bwe zituula bonna tusobola obbawangula as oludda oluvuganya okay kakati that is an alliance ffe nga tugamba nti Central ketambule bwetyo Eastern ebeere subdivided into 3 okay formations nga tulowooza nti ERP ne Jema tukwate Busoga FDC ekwate Erigon ekwate Erigon ekwate Teso ekwate Bukedi ne Sebei ezo sub-regions zikola abaka 14 nga tugamba Lango kekwatibwe UPC Lango ne agateko ne Karamoja Acholi era FDC yextending omukono gwayo mu Acholi einawo amaanyi era FDC yextending omukono gwayo mu West Nile einayo bakapusifungaro
they are the major pillars and political actors mu sub-regions ezo. Nankanyi PFF Kigezi, Need Bunyoro, Mugisha Muntu Ankole. That is the kind of alliance mwe mwagala ye twagala je musubira nti yeso lete nchuka chuka buterevu. Ekisooka nga buli pate eina kyegabanya, eina region gyekola ki gyekomandinga. Ekisooka nga tewaliwo gwe bagenda kumira because ekiremeseza alliance za wano kutya kibiina kiridinza omukago okumira bino ebibiina ebitonotono ne bisaanirawo ddala. Okitegeera kakati mweyo embeera era ojjukira nti FDC yayimaginga yakendeeza DP yalya ku DP. Okitegeera ojjukira nti NUP bwe yakola ki bwe yayimaginga yalya ku FDC ne ku DP. Okitegeera kakati that kind of arrangement yetulemeseza okufuna a united front nti omunene amira abatono naye kati dira abatono bawe territory bakomandinge. Mugisha Muntu nga tolina kyotugamba ababaka baba kulemye okuleeta bakulemye kululuwo fe tukuwadde fertile ground yewuwo Ankole. Kubanga mu Kampala tojja kufuna mubaka wa anti tosobola ne bw'omusimba Nankanyi kansala kizibu mujja. Okitegeera the same applies to Iganga, the same applies to Namutumba. Toina wo mujja kakati Ankole genda okubira ye mundu bikuleme bibyo tukulekedde tewali akumize nowa PFF bwatyo nawe tewali akutataganyiza genda mu Kigezi okube mundu nowa Need Kabuleta naye bwatyo tukiikirire mu Bunyoro okwegamba ogenda oyogera ebintu by'amafuta gwosinga obitegeera era abaye abayiriyo era nabo olulimi olutegeera bulungi nnyo kati tolina kyotugamba kati yeye yali badde alliance. That is the kind of alliance gye tuproposinga. Kati alliances endala zonna zempulira bana byabufuzi ze bakola ezo alliances za kufuna nyumba mwe bakolera ebyobufuzi so si kununula ggwanga. Era kyembadenga n'ogamba nti biba bituggusa bibakole ebyo. Tetugguka kwegamba Oweekitiibwa Mpuuga simayina kumanya oba Katonda namubikulira atya abuze ttiimu esobola omuteekerateekera ebyobufuzi n'asalawo okugenda n'ekiriwo. Kino kyebagamba nti bw'obulwa bano abategeera ozza omulalu mu kyama ne mwogerezeganya. Ndolaba omuntu azza omulalu mu kyama nga bategeera babuze. Kakati Katonda yali muyambye ennyo ne yeeyongera okufuna okubiikulirwa n'anoonya ba players ab'enjawulo. Kubanga omukolo ng'ogwo olyonchinga presidential bid ey'eggwanga Where is Busoga, where is Teso, where is Ankole? Nawo lwe nawulidde nga bavudde Busoga, bavudde Mambuka newalala. Baba bantu baffe bamuno. Bantu baffe bamuno mu kibuga. Najja nayogera kubanga Olusoga abalumanyi. Najja nayogera Olusoga. Naye wali Busoga nga bwe manyino. Kati nze navuddeyo kiro. Wavuddeyo kiro. Nnyingidde bukya. Kati oyinza kunga nti ofunyeyo omuntu omulala abitambuza okusinga bigirwa tekisoboka. Okujjako ng'omujje wa jjajja direct. So Mr. Bijirwa mu alliances zino ng'obadde olina the whole alliance eyakutukamu olwa Kabuleta ng'agamba nti bano baafuna akamwanyi nze mbaviiridde kati buli omu yabadde alowooza nti the whole alliance gye bagenda otambulira ate ne bajja ne baga nti kati tulina democratic alliance eri yagudde lwa ssente lwa bigambo balemereddwa okukwatagana. Era nawulidde abamu nga bawanda ebigambo ku Kabuleta nga bagamba Kabuleta aganti twalya ssente twakkiriziganya naye olw'okuba nti ye yabadde agala abeere pulezidenti ng'ate twagala kuleeta Mpuuga kati ogwo gwagenze naye nga ssente yimu ku nsonga kati baleese guno gusobola okukula. Anti batandikidde ekisooka mbayozaayoza okutandika si kyangu naye okusustaininga fight
we wali firimu kubanga balina obuzibu nti bali wounded. Balina injuries. Bali wounded, balina yellow card, second yellow card, red card, bwe bityo bali wounded. Kati mu kubeera wounded oba mwangu wa kumenya nsonyiwe basebo nnamu omusujja bw'obeera wounded oba mwangu wa kumenya kubanga amaanyi go togamalaayo ng'okola kubanga olwedde olina injale. Kati w'ekitiibwa Mpuuga Nuupu yamukosa nnyo, yamudamaginga ku $5,500,000 erinnya lye n'eriteeka mu bisooto ate ne limalamu ebbanga ddene nga tayanukula. Ensobi gye yakola mu lutalo olwo kwe kulwawo okwanukula. Oba yali alowooza alwana n'abantu. Ekyamulumba yali takitegedde. Si bantu abo. Yali alina okubaanukulirawo immediately. Naye ayogere by'amanyi. Olutalo terwaligenze nakweyo levu. Naye yabaleka ne bajustifyinga point mu public. Bakiyita na bubbi. Kooti negusala neguteeka wali nti tebwali bubbi. Balabe neteekawo ebyayo bwe bityo. Naye nga mu public kikyalimu kyabu wa president wa Kisinde. So yali wounded. Naye ng'ebiwundu bye bisobola okuzibika, bisobola okuwonyezebwa. Bisobola okuwonyezebwa kubanga $5,000,000 mu byobufuzi si nsonga. Politics tudiringa n'ebintu. Lwaki bano bagifuula ensonga? Anti bamufunirawo yakolanga manduso okuye okumufulumya ekibiina. Bagamba twekwase kino era tumukube tetumuggyako. Gwe olabye ku bbaluwa ku muntu gwe bawandiikako ebbaluwa 7 mu nnaku 21 ne Museveni takikolangako. Gwe tolaba nti amaanyi agaali galwana gaali malala. Amaanyi nga gaali maanyi. 7 letters within 21 days. Tukugobyeko kino. Jangu wewozeeko ku kino. Tukugyeyo kuba commission. Toli waffe. Oliyo ku lulwo zonna bbaluwa. Ekyo kyo amaanyi agaali galwana tegaali ga bulijjo. Yagagayalirira ne bamukuba. Kakati mu kumukuba abadde mufumbira ebbanga lyonna. Kati tiimu eyatesitese omukolo ogwo nze nga Bigirwa Moses kwegamba newunyiza nga Kabulete wamuwulira we yayogera amawulire g'akamwanyi gajja. Akamwanyi no kasajja ddala. Kasajja nange mpulira nti kasajja 3.8 billion. Sente mpitire. Amawulire we gajja wano ne tugamba naye kituufu ekyo nti nga galiko ne whistleblower nti kituufu nti kakati kyetuba tuko kituufu kitya nti katunoonye bakoliigi tulabe kye bagamba. Bakoliigi nga balabikako. Bakoliigi bali mu kugula bibanja n'amataka. Bakoliigi bali mu kutereeza maka n'ebyagaanidde. Bakoliigi nga bali mu kusupendinga. Bagenda okomawo nga bamaze okukakana. Bamaze okukola investment kakati time ya politics. Bamaze okwetereeza. Kakati nze saasooka kuduma nagamba abasajja bano ndudde nab'embya ebbanga ddene. Mabike nkuze naye yatukuzizza. Yali komanda waffe mu Youth Brigade. Mu 2 basajja bange nnyo. Mukaaku mbadde naye mu trench ezi zonna. Ne Luwowa. Ne ngamba kasookere mu bamusajja mukulu. Ne numba bedi bwanika. Ku parliament. Ku kyaki ye Ntinda. Ne mbuza bedi amawulire gaga naagaliwo. Oyina ki? Ku meeza yo. Nga president ira w'Ekisinde nga chairperson waabwe. Abedi nga chairperson waabwe.
mubiri bye balimu ebyokutegekera Mpuuga omukolo gw'e Masaka. Kakati Abedi n'agamba nange nagweddemu amaanyi era ntidde abantu abasajja abo babi nnyo simanyi na kumanya mbeesonyiye tebasobola kudda mu kampu yaffe. Nayogera ebigambo bingi okitegeera. Ne mugamba naye tukoze tutya, ne mugamba bakubire tulabe, n'abakubira nga tewali akwata. Nenve wa Abedi nga tukanyiza nti abasajja tubeesonyiye tetugenda kuddamu kuzanya nabo byaki byabufuzi. Ne tutambula nagenza okulaba bye bateekateeka ate Abedi yakuba obulango. Kyokka mwakanya twavaawo Abedi yamba n'emitwalo egi egy'amafuta egy'amafuta kuba yalinamu ye mubaka ate senior pastor senior landlord mu kibuga. Njagala okutegeeza twavaawo nga twaguruyinze nti abasajja bakyamu bacompromisinze struggle. Nze nengendera ku eyo page kati gye basisinkana eyo ne bakaanya nze tebaddamu kulowooza nti eyamwani issue era Abedi teyaddamu kuddiza amawulire go wadde okunkubirako akasimu nti tulikonsayirinze waliwo bye twafuna obubi kakati tutambula nga tiimu. Kakati nagenza okulaba bateekateeka mukolo bamaze oguteekateeka nga sisobola gugendako kubanga nze nkyali ku peegi eri sinafuna kunnyonnyolwa kana akamwanyi kaavaawa ate nga mpulira akamwanyi bateekamu abantu bangi nnyo amannya g'abantu bangi including eryange. Akamwanyi era tekantuukako. Abantu nabagamba ne General Museveni namugamba ku TV ne mugamba oba olina abantu ewawadde akamwanyi nga bakugamba nti nange mwendi nze siriimu era tekatuuse ssebo, so tonteeka mu kategori eyo. So bategeka nga n'Abedi omu ku bategeka. Yes. Mumaze okwogerezeganya nti bano tusooke tubajje mu struggle tutambuze ekyafu. Basooke badde ebbali. Kati nagenza okulaba ate ekintu bakivuga bonna. Kakati ne tubanga tuli musegavuddemu ngazeemu. Wowe mbaliga kwano wenvunza. Vulungutu gwe tubaddemu mu nuupu. The same vulungutu ne bano gwe batandikiddemu. Exactly. Awatali wadde okola ki okukyusaamu. Kakati mweyo embeera alliance yaabwe etandikidde mu kusoomozebwa okw'amaanyi. Kuba kati abantu nga ffe twali badde tuli on board bamukumandinga kuba nze oba oyagala oba toyagala ndina region. I am telling you. Ate era tujja kufuna omuntu gwe tuteesa naye tukola alliance etegereka tutambule. Engeri kiri nti Mpuuga yakubwa ebisooto mwene UP. Tiimu emuli emabega yandibadde entuufu okumuzanyira ekintu okuvako ebisooto bino mu public. Tiimu emuli emabega ate erina ebizibu okusinga ye. Erina ebizibu okusinga ye. Kakati alina obuzibu obwo nti tagenda kola ki nti atandikidde mu kaseera akazibu nga tiimu ye yonna ejjudde ziyero kaadi. Yonna ejjudde ziyero kaadi. Kakati agenda kuzibuwalirwa okupanuwawo ku speedi yayiri mweyo embeera. Naye kiki kye yalikoze ekituufu Mpuuga? Yandibadde ayingira alliance, yandibadde adda mwene UP ne bayogerezeganya. Kiki kye yandikoze ekituufu? Ekyokuyingira okudda mwene UP si option. Kubanga NUP yo yanyiga amapeesa gaayo nga bweyagala yo yaganyiga. Okitegeera? Mpuuga kye yalikoze kyefaananyiriza kye yakoze. Okitegeera? Era yeyo option gy'alina. Kye yalikoze kyefaananyiriza kye yakoze, enjawulo eriwo nti aba kiteeseteese.
ebibuuzo bingi ye nga presidential candidate presidential hopeful ne bayagala n'engeri gy'ayagala okukola ki ne ttiimu emukkiririzaamu waddembe okutandika nga we yatandise naye otandika otya. It is very important. Entandikwa gye batandiseemu erina yeetaaga okukola ennyo okukakasa abantu nti kyendiko kiri serious. But nze mbadde ndowooza Oweekitiibwa Mpuuga ebbaluwa yaffe agirina naye yennyini mwamu ebbaluwa butereevu era kyembalenda okubuuza nti mwamu ebbaluwa ate natuddamu nze mbadde ndowooza taking over Greater Masaka ate okuba president wonna Uganda taking over Greater Masaka addeyo yesibe nga ye base addeyo yesibe ku baka bwa parliament political base ngombaka wa Nnyendo Mukungwe ayinza okuba ayagala okwetoloola eggwanga ekyo si kimulinaako mutawaana base yeebere Greater Masaka kubanga nange nsobola okwesimbawo kuba president naye nga base yange eriwa Busoga ye home ground. Kyagulanyi asobola okwesimbawo kuba president naye nga base eri Makerere Kavule watandikira. Kati tugende ku mukolo ekisooka bonna nkakasa kye baagala kujjako Museveni naye nze ngeyawadde ku mukolo statement zonna zabadde zidda Makerere Kavule wa Kyagulanyi bonna tekuli yakoze statement kujjako ndowooza Mpuuga yakoze ku statement nga nti tosobola fuga abantu myaka 4 batufuze kibi nnyo n'ebirala naye abasigadde buli badde akwata akazindaalo ng'omudumu agutunduza Makerere Kavule wa Kyagulanyi. Kyagulanyi kyekizibu ky'opposition oba General Museveni. Kakati mu byobufuzi buli lw'oyawukana n'omuntu afuuka opponent ne main opponent oli amanyiddwa General Museveni asooka n'aggyibwako focus ne musooka mwesootinga muba mugguka andi kakati kubanga naye yabaleetera omuliro bamuka okubamibwa flag kakati bagala bakusasula eki gwe bakola ekibi bakukola ebirungi tekisoboka mu byobufuzi bwonkuba oluyi nange ndeeta ŋŋuumi bwonkuba oluyi nkyuka na ŋŋuumi kubanga simanyi kyozzaako muliro guzikira na muliro mu byobufuzi kubanga Kyagulanyi yatukola bubi nnyo teyamanya principles eza state and governance. Principles eza state and governance tosobola gwe kennyini kubeera whistleblower mu kampu yo gwe kennyini obuulire eggwanga ninamu omubbe ninamu kondo nowe yajja ku kamera n'agamba accidentally twamusse nga naye mwali naye nga abasirikale abaakola omulimu bayinza n'okuba General Museveni tebamumiitingangako anti bali bakikoze ku lwani collective responsibility. Kakati kyenyala okutegeeza mu politics ekisooka politics muzannyo mubi nnyo gulimu okutta gulimu n'okuttibwa si kituufu gulimu okufuna gulimu okufiirwa si kituufu muzibu guli ddate ogubeera ddate ne guba nga kyangu okufa kyangu okuwona kyangu ogaggawala kyangu okwavuwala kati omuzannyo ogulimu n'okutta gwe toyinza kulowooza nti ogenda kuguzannya nga weefudde priest weefudde kalidinaali nga ne bakalidinaali babuzaabuza ebiweebwayo ne babiwuutanya kyova olaba omu aba mugagga owumu nga mwavu naye nga bonna baweereza Katonda atya omu. Ensonga y'emiliyoni 5
teyali nsonga mu byobufuzi, teyali, kubanga ensonga $5,000,000 eyimirirawo etya ku muntu anoonya obutabalika 7 bw'ayagala okukontrolinga as a national economy. 73 trillion si budget gye basoma mu mwaka guno. Yes, kakati otugamba otya nti ate $2,500,000 zikugyeko waya, kitegeeza toli sure nti kiri tukifuna. Ekyo ekigendererwa ekikirimu toli sure. Kankubulire ekyokulabirako ekirala. Kiri mu Ukraine. President Zelensky. President wa Ukraine. Yakwata jeno we, amekomanda we. Ngali mu sikando ya $4,000,000. $4,000,000. Zino America ziyaweereza okuyamba. Ezo module eyo, sijui Germany yeweereza bwimeka $40,000,000 nga jeno yazikubye. Ne basajja baabalala abo. Muri mu lutalo abantu bafa. Naye mundu evuga. Kakati Zelensky agenda okulaba omusajja mukubi wa mundu mulungi. Yakuba Abarussia n'abafulumya. Plani y'olutalo agimanyi nkoze ntya. Naye nga amawulire gamukuba, social media yeye mukuba. Egamba ali corrupt, akoze atya, alekulire. Zelensky n'agamba sigenda genda ku byaba mawulire bino. Kubanga omusajja ono bwe mukwata obubi, olutalo lugenda kutaataagala. N'olw'ensonga eyo kamukwate bulungi. N'amugyawo, n'amutwala ku bwambasada e Bungereza, kati ali Bungereza, in a respective manner. Ebyo bayita ebyobufuzi, ebya high level. So kati ow'ebitano baali mulese. That is not an issue. Ekisooka tabbye bubbi direct bino ebya robale. Bintu bya parliament, incompetence ya parliament yemuleetedde ebyo. Parliament eri incompetent. Nemuwe $5,000. Yes, nemuwe $5,000. Mbadde nkubuuza nti NUP yali kirese $5,000 ne bigende ewa mwami Mpuuga n'asigala munda mu kibiina. Kwegamba isi olutalo lw'E5 lutukomezaawo, osooka kuweyinga. Bino bintu tubyogedde ebbanga ddene. Osooka kuweyinga nti bwe ngenda mu lutalo nfuna ki? Bwe sirugenda mu nfuna ki? Kyogera Museveni baakola nabo bonna abaagala. Dr. Besigye abantu byakola nabo mu FDC bonna yali abaagala. Tekisoboka. Temusobola kubanga mukolagana ebbanga lyonna. But kiri kye bayita okukyesinga power. Okukyesinga power kigambo kinene nnyo. Kyetaaga obwegendereza bungi. Tekyetaagamu maloboozi malala. Kati emyezi 6 egiyise tubadde ku $5,000,000. Eri jjajja bwa consolidatinga obuyinza bwakola amateeka ga UPDF, sijui wa RSCDF, alina obuyinza eri bwakola transition. Amafuta gayitawo. Endagaano bazisayinga. $5,000. Kyolaba nkuleetedde reference ya Zelensky nti yakwata amekomanda we nga $4,000,000. Omanyi sente zirimu? That is 120 billion Uganda shillings. Omusajja omu ng'azezibise. Omusajja ng'azitutte. Eseggwawo emmundu ekaaba. Sente z'olutalo azitutte. Naye bamuhandolinga bulungi nnyo olw'obutafuna buzibu bwa lutalo. Kubanga ye Zelensky yakimanya nti jeno we ekisooka ateekwa okuba tiyalya yekka. Kati buli omuteekako ekigere ajja kukola ki? Abamukiririzaamu. Bajja kwekutula ku sekundiyo. Bayinza n'okuwamba. Bwe kiri? Jjukira be ba chiefs. Emundu be bagiina. Bayinza n'okuwamba. Kyokka $5,000,000 zituusizza ne wano n'Alliance ekoleddwa due to $5,000,000. $5,000,000 birinamu ensonga ey'amaanyi ku Alliance eno teyalikoleddwa. Singa Mpuuga era kyaliyo mu kibiina kye ekya NUP. Ensobi yasinga ddala okolebwa yali ya kukyusa leader of opposition.
teyebera nsobi kibiina ki it was unnecessary change yali tekyetaagisa kubanga nakugamba nti ye Machiveri yakugamba nti ezimu ku nsonga ezikuyamba okunyweza obuyinza bwe butakola unnecessary changes mu leadership okitegeera okuteetaagisa kati it was for what purpose nti ojeeyo Mpuuga olesese ennyonyi akole ki kati yakoze eki balina endagaano gye basayininze babaga bajja yimirira wamu ne Dr. Besigye era babadde ku paalamenti awo ebibiina by'opposition wakitegeddeko ekyo ebbaluwa ngiina wa mbalengedde bulengezi ekyo tekyetaaga baluwa kakati Jeno Bijirwa tolaba nti Oweekitiibwa Mpuuga alowooza ye alina okubeera ate kakati atya kubanga bwe bakujja ku bwaloopu n'oteekawo embeera okutuuka n'essawa yakakatialina okubeera kino omanyi Machiveri ebbanga lyeyawandiika ekitabo The Prince gwomanyi omwaka gwe kiwandiikamu n'alabula abakulembeze abaliwo mu kiseera ekyo n'abanaddako n'abalijja ffe nti never make unnecessary changes in leadership it was unnecessary otaganjula tiimu yaki tukyuseemu okyuse ki forward akole ki kati yafunamu ki katuzeyo wa Machiveri yakugaana yabimanyi ebyo kakati nupu yeeyo kanupu akata akalala bakaloyo kinzaawo kakube nupu enkulu bakolera ani kati kakati olutalo luba lutalo okitegedde olutalo luba luki era basobola okukuba omupiira eguba nga gwa lutalo tukube goolo ey'omukono ne bagibala enywedde tisebako ki baerefu batukube ya mukono mpira gwa lutalo bakukuba ey'omukono nebalibwa kati tosaagira mu bintu bino kubanga gwe oba oyagala kunkuba nze kunsaanyaawo nze lwaki nkulekawo gwe lwaki towuliriza ono anti kakati nedda ssebo tolina monopoly waliwo yadanga problemu Oweekitiibwa Mpuuga n'abamufaanagana gye baafuna kujjamu NUP ne balemerera okutegeera nti Kyagulanyi ye pulezidenti ekyo bakulimbye abo tebalina kye bamanyi abayogedde ebyo tebalina kye bamanyi Kyagulanyi tewali ataamuwa respect ye okuva kufa abayaaye okutuuka ku b'ebitiibwa ba Mpuuga bonna bamuwa ye president bino byajja yeekola kugoba ono kugoba oli tufulumye ebigirwa biki ebyo bibye ng'omuntu era bimuviiriddemu okukendeera kakati Buganda yiiyo ye besi yaffe erimu kati formations bbiri ogenda zikola otya kubanga gobana makaadi eno alina okuddukira alumukira eri mugabanyemu obululu mumalize nga mukoledde General Museveni NRM ajja abawangule okitegeera kakati ekyo kyose bwekyoyogerako kyetaaga twali tulina okukitaasa kireme kubeerawo unnecessary changes for what zeyakola nga tezirina makulu kyova olaba muvuddemu faction eyo muvuddemu fighting force kubanga olutalo lukola aba genocide ne side bweba yawulamu bwe natinaga ffe tuzze eno wabayo promotion y'abalwanyi yali sergeant ng'akyali eno enaafuuse brigadier talina birowoozo bijjawo ranka ye yaliwo kati gwe opposition oba ojja creating ddegwe kennyini kati olugendo lwa Oweekitiibwa Kyagulanyi okufuuka president lugenda lweyongerayo buli olukya ekitwale ng'okijja ku nsi so kati ebibiina by'obufuzi nga birinamu side ne side FDC ogira birina Katonga erina n'eno NUP kati naye era ekuliyetinzeewo kyekimu ani afunamu mu kimu General Museveni kati bo baba bakolera ani bano bonna nti bakolera General Museveni kuba ye beneficiary mu byobufuzi bya Uganda
nzenzeke yakaleta proposal nge dislodging of General Museveni wayowuliddeko nga bagyogerako tebagirowooza nako oŋŋambye babadde ku parliament nga basayininga ekiwandiiko aha kigattako ki ekiwandiiko kigamba nti bonna bagenda kuyimirira wamu ku Dr. Besigye ngeri Dr. Besigye gye yakwatamu okuva e Kenya n'Obedi Lutale bo bano wammanga bali wamu naye bibawandise badde bingi abateddeko omukono Kyagulanyi NUP ANT Winnie Kiza agiteddeko omukono Joro Ssenyonyi Ropu ataddeko omukono Doreen Nyanjula ataddeko omukono ku lwa PFF David Lusuri Bongoya naye ataddeko omukono owaye Lukyambuzi yafudde ku basajja bano yazzeeyo katate yazzeeyo eri nsoma yakamwanyira naye kamwanyi deni Lukwago ate Lukwago ataka kati nga OFDC Elias atadeko nga OFDC eno Elias Lukwago FDC Sitroko PFF kati agwawa watufu oja kimubuuza ekyo si kyange ekyo si kyange muganda wange kati eno memorandum of understanding yabwe tena kati eyo protocol it is a waste of time standing in solidarity with Dr. Besigye tekyetaaga kumala kusayininga kiwandiiko kyonna ffe cause gye tuliko cause Dr. Besigye gyaliko bannayuganda tugimanyi abalala basooka na kuyomba nti ali mu kabadi okiwulidde bagenze okulaba kikirinya enkandaggo nokwekola ki kati kwe kuteekawo ekyo ensonga eri emu gye twalikoze ye alliance gye nabagamba bwe banaba tebakoze alliance eyo Museveni agula amasuuti amalala ag'okulayira zino ez'abampuuga tezirina kye zikola ate kakati mpuuga like any other party tebalina busobozi buwangula ggwanga is like NUP is like GMA is like CP tewaliwo kibiina wano kirina busobozi bukwata kintu kyo nga kyo nese wanda girera kiŋŋambye tewaliwo muntu tewali kibiina ky'ebyabufuzi kisobola kujja kyokka ekitwala General Museveni okujjako nga bamaze okwegatta kakati okwegatta bali ku makweka nsaamu tubabuulira ekituufu bebamaaza bwemamaaza kiki kyolowooza lwaki ekikyo tebakiwa nnyo space anti ego lwaki gwaleese in all people bigirwa kagenda twepankirako kati okuswala wakiri bafiirwa kati olwo kyemuba mwagala muba musolo kigusa mwene embeera gye tulimu tetusobola era na buli muntu gw'otuukako olwaleero akugambirawo nti General Museveni yakakoze ki yakawangudde buli omu amanyi nti Museveni akomawo mu ofiisi kati n'okuwininga obuwinizi perception y'abantu naye tulemye just only perception mweyo embeera nekibanga nti oludda oluvuganya lwe tulina mu nnaku zino lwe lukyasinza obunafu kubanga balufudde olunafu obukulembeze tebuwuliriza ate tebukola tebuleeta kakodyo kapya mikolo bakola gya ku kitebe ebifaananyi ne biruma lunaku lw'abalema ne lutuuka ne basolooza obulema ne babuleeta osesa naawe ate bamaliza buli omu bamuwaddeyo ettooke 5 giwera 5 sente weziri ekyo si kizibu ekyesente basi babawako kopico waliwo bebawa pico ojjukira bebawa buwiishi era nawe ojjukira kyekiriwo mu bufuzi enkubuuza nti kiri ekikolebwa kati opposition ekisobola okukola jjajja 226 tekiriiwo ERP yekka yolina ekyekola yokka ERP baganya ogyegattako kubanga balowooza gwagenda okulya obuyinza balina ego eyo ego yalikoze nga tulina kyetwagala okugusa anti oyagala kigusa naani gwe njala enkuluma yeruma lubongoya fulutanga lubongoya okitegedde kakati gwe lwaki olowooza nti onaafuna ki onaafuna favor mu nsonga eyo kati
Ati wachimanya nti tebagenda kwegattako ekikyo ogenda sigalo kivuga weka paka wona afuna anategeera ekintu kyo. Era embeera y'okwegayirira okola omukago n'obutagukola ekoma 31 January 2025 omwaka ogujja gwonna. Kasola aba 21st bwepa emboozi za Alliance nja kuba sizirimu. Oli ne wajja ezo emboozi nja kuba sizirimu nga nkola birala. Nja kumanya Katonda jjajja yamuweesa emikono ena nga nange nja kuba nsala amagezi gagenda mu Parliament. Naawe ogenda obeereko eyo naye nga bweyiye ekirala nga wenjiye ekirala of course. Nina n'abalala balaba bagerageza mu Parliament aveewaabwe gye bamuzaala najja mu constituency Enyangu asobole okufuuka omubaka wa Parliament. Naye bunyinza nnyo eri lukyambuzidde maani nga yavudde ku basajja be bali. Naye tukome wano olabika okooye tukome wano okole n'abasajja bano ogenda kola n'oli omusajja onawe wadde osinzira okubeera nga otulaba tukomye wano leero tujja tandikira olunaku lulala akuume.